abantu ate tebabula kye bakwogerako. Bw'oba olina ssente era bayiiya ne bagali yazibba, yasaddaaka, yakola bino, yakola biri. In fact abatalina ssente bamanyi byonna mbwe ebivaamu ssente naye ate bo tebazirina. Edda ennyo omuntu omu yalangira munne, omwana nga abeera kubula era wadde omusadde asewa yongera obugagga naye ng'ate alina abaana bakwata ne mukumittako omu obugagga wale. Alina abaana bakwata mu 10 tebasomye, baavu, obwavu baluma okukamala, naye alangira munne ti omwana abeera kubulira wuwe abadde agenda kumusaddaaka mbwagaggawale. Naye Katonda amukumi oli n'atamusaddaaka kugaggawale, naye nga gwagamba olwedde mugagga. Ate ono amanyi nti okusaddaaka abaana kuvaamu obugagga talina wadde 10, ate alina abaana bangi, lwaki tattako omu? Busiru. Tewali saddaaka ezikolebwa okugaggawaza abantu nti okwata omwana w'omuntu. Busiru. So weetaaga Yesu kubanga bw'ajja ezo gapusi zonna ne bye bakwogerako yabijjawo.